Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Famire yammwe bw'enaagwa tubirabyeko mu maka mangi n'abagambye ndi victim. Bw'enaagwa bano ababadde bawujja obunyamene ebbali baffe modulo ababadde bajja boogera tulaga ndi tiimu gundi n'oli n'alaga ndi tiimu gundi tetugenda beerayo mu by'ekika kyammwe. Abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika agali awamu ge galuma ennyama. Kitammwe bwe yali ng'akyali mulamu yafuba nnyo okulaba nti temujja mu kamera kulaga nti muyinamu enjawukana. Mwagala otugamba nti tebyaliwo byakajja kati. Byaliwo naye lwaki teyajja ate nga yali mawulire? Ku lw'ekitiibwa kya kitammwe ne famire yammwe ffe bye mukola tebitunyumira. Kino katukibagambe tebitunyumira. Junior akabonero ke yakola okukwata ekkubo n'ava gy'ali n'agenda atuula mu meeting. Ekyo kyali kitiibwa kye yasooka obbawa. Kitegeeza yajja awulirize. Bo kye baakola kwagala kusaanyaawo. Ne bakwata bo we baawulira nti we wagenda okukosa omwana ono. Ne batutemera ne batuwa scene. Bo gye bawulira nti gye baali baagala okuwa ku mwana. Olw'okuba nti azze ayogera bakozese ebigambo ebyo n'ebyo ebifaananyi bye twalaba okwongera okugatta ku biki bye yayogera. Kye bataategeera nti kigenda balya. Ebigambo bya muganda wa Junior John ali smart musajja looya. Ogumu ku mulimo gw'abalooya gwe balina omulungi kwe kuteekateeka n'okwogera ebigambo ebirungi newankubadde era be basinga okulimba. Bw'okwata ebigambo bya muganda we John n'okwata ebigambo bya muganda we iPhone. Wadde iPhone yabadde akulukuta ng'ate kabiriiti. Oyinza okwesanga nga no eyo si type ya iPhone naawe. iPhone 16 oyo oyo nga ne makeup yabadde akulukuta. Kankaka akola story njiraba ekiro. Joe producer waffe yafuna information nga waliyo omuntu omu, in fact katukyogere, nga waliwo kojja ayagala okuvaayo okutuwa information, but already nga alina bawadde information lupapula lunene. Olupapula lwawandiika story naye lwatyo okufulumya story. Ekyewuunyisa nti bwe bawandiika story ne bagaana okugitta ensonga egibagaana eri egi byalimu okuliza obunkulu. Nga kiri kye mbagambye nti New Vision oba Daily Monitor ekuba story oluvannyuma story n'egikyukira. Kati backfire kati kyatuuka nga story tufunye access fenga Viki exclusive twafuna access ku story eyo. Juzi wano ndoza sikwosagulo Jowero twasinkana n'ongano kungamba nga ne kaka katanajja story ne tugiraba ne tujanalizinga ne tuginoonya nga story ango yonna story nchi ntuufu. But story eri effective eri family. Oshtegera ekyo kimu. Secondly story etukubya emiggo. Beerabidde nti naawe ali mu parliament munnamateeka mwami John oliyo mu parliament oyo oba mu kifo ekyo ky'olimu lwalinnya lya taatawo. Kyogamba gwe w'ekitalo oba gwe amanye ennyo amateeka okira abalala bonna no. Junior ekifo kyalimu naye mu by'ettaka alirimu lwa kitaawe era n'omukulu Mayanja omukungu owa gavumenti okutuuka okumuwa ekifo akimuwa lwalinnya lyani lya taatawe. Kati mwenna bwe mulwana okutta
erinnya eryo ng'ate erinnya eryo lye libawa ekyokulya ffe tubalinda. Runesa Properties yeffe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515. Nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive ennaku zino ntaddeko ko ka weight emirembe nyina mingi mugyebale mundabiridde ndina abasajja bano program empiso egguse nendooza absence eyitiridde absence ya Zinga Samuel eyitiridde, so tugenda noonya another kind of a person asobola okureplacinga Zinga oba yatyo omukulu aba busy emirimu gimusukkako ayinza okuba nga ku panel next Tuesday nzinza okubawo eziri endala naye nzikimanyiiko nina Rose leero yatuwagidde yapangisiza drone ye banene channel zina impact, so nina Rose yatuwagidde n'awagira Samuel Zinga agenda mutambuza olunaku lulamba era bagenze Jinja, that's why Samuel Zinga takola ki taliiwo. So byebyo nno omuteeketeeke n'omugalaatiya as usual tandikiddeawo buuza kubala mwebale okubeera nga ate mutambudde naffe all along kuba twatandika programu eno mpola mpola twatandika programu eno Vicky nga tujja okukyala wano oba oli awo nga naffe tetumanyi wa gyegenda kuggwera olunaku lwaleero bwe tuba nga tuli mu programu kati nga 14 kituleetera okufuna akamwenyumwenyu ku matama ne tugamba nti era kale nga tuyita naffe ku platform yo waliwo enjawulo gye tutadde emitima gy'Abannayuganda, waliwo enjawulo eteereddwawo ku lw'eggwanga lyaffe ate era ne tweyongera n'okubeera nga tu-appreciatinga abatambudde naffe olugendo luno oluwanvu. Ffe baani tetulina bigambo nti byebyekitale nnyo, tetuli bamaanyi nnyo nti oba tuli awo, naye bambi ne mutuwa akadde kammwe ne mutwegeka emmunye ne mutuwa amatu gammwe ne mutakoma kutuwulira wabula ne mutuwuliriza akabonero akalaga nti bye tuba twogedde mubiwa akadde ne mubitunulamu ate ne mulondamu ebibagattako. N'olwekyo Vicky opportunity eno webali nnyo webali eddala kugituwanga kujja wano ne baganda bange Jime tabeerangako nga taliiwo y'omu ku be tulina abatakwata budde naye takwata budde akonako abantu kabakategeere takwatangako ku budde naye programu eva aba waali yatadojingangako programu eno. Ekyo nno kiba kya muwendo nnyo okubeera nga ate mutambudde naffe. Joera ali ku kamera naye yemulugunya agamba ye tetumwogeddeeko kale Joero naye tadojingangako. Mwebali nnyo tuwagira abali ebweru w'eggwanga n'abali ku butaka mwebali nnyo mwebali eddala. Let me hope ne programu ene n'abamu ebinyuvu ebigatta etoffaali ku ggwanga Uganda. Amanya Antonio Mugenyi bangambye nti lwaki soogeranga amanya gambe kale ono ye muteeketeeke Sajjimi. Okay, Vicky temusikuula fitina ku makya gano. Yego. Tukedde n'amakya amalungi.
weewaawo newankubadde wiiki ebadde ngazi ebadde nnene ebibaddemu bibadde bingi ebisomoozezza mu bulamu obwa bulijjo eri abantu ssekinnoomu. Njagala kutwala omukisa guno okusaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo mu wiiki eno, ate nsanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi. Atafunye birungi ngenda kusaba tozimba mutima muli, saba busabi Mukama Katonda olunaku lw'enkya lulongoose lubeere lulwo, kubanga ennaku bwe zityo bwe zitambula. Leero lubi enkya lulungi, leero ojja kubeera bwoti enkya ojja kubeera bwoti. So n'olwekyo nyongera okugatta eddoboozi lyange ku baganda bange wano okubabuuzaako nti musiibye mutya, mwasuzeeyo mutya, buli omu gy'ogenda okusinziira olaba akatambi kano. Tubeebaza okutuwagiranga obutakoowa, amazima gali nti muli ba muwendo ebitagambika. Tubawa ekitiibwa era okulaba kwammwe tetukutwala just for granted, wabula tusiima, kuba singa tukola nga temulaba oba oliawo twandibadde twaggwamu dda amaanyi. Naye ne mu comment mugenda abasodo tutuukirira mu bubox olina kuweereza message. So twebaza nnyo, twebaliza ddala. Nsaba programu y'olunaku olwaleero ebeere ensomesa, ebe tugijjemu ebyokuyiga, oba oliawo esobole okubeera ng'egatta ku abo be tugenda okwogerako awamu nammwe abagenda ogiwuliriza. Okay. Kale ndooza ewatali kulwa kw'amaanyi tutandikirewo. Tamala emirundi Junior ye mwana omuzzukulu yalekebwa mu mawulire, omugenzi Tamala emirundi Senior gwe yazaala. Famire ennaku zino oba wiiki eno yonna ekutta omuliro etojjedde nga ebigenda maaso ku famire eyo bingi. So wetugenda okubeera nga tutunula tusooke tubira abantu ttooki tubasigire ekifaananyi ekigazi, kiki ekigenda maaso ekituufu mu famire y'omugenzi? Ekiri mu famire y'omukulu omukukunavu Tamala emirundi kiri mu famire nnyingi. Abantu bangi abayita mu mbeera nga n'abamu kuffe nga nange muntu alidde abaddeko ba victim mu mbeera efaananako ng'eyo Junior gy'alimu olunaku lwaleero. Ebyembi abaana ng'abo be batera okukola bwe batyo batera ate okuwangula mu bulamu buno, ate ababakola bati ebyabwe ne bijja bubi. Olwaleero bwe tulaba ebiriwo mu famire ya omukukunavu the late Tamala emirundi, tufunamu ekyokuyiga eri ffe abatannabafuna butabanguko mu maka. Kubanga bwe tulaba akatambi akaafuluma, akatambi kano akaafuluma kayina intention. Kubanga famire bwe bayatuula batulagako katambi wano nga Junior agobwa. Tubadde nga twagala nnyo era tuyayana okulaba ku full video wakati mu meeting ya famire, kuba batulaga Junior mubi olw'akatambi akaafuluma nga walkinga awe okuva eri ba famire member be. Naye tetwalaba byali mu meeting bo bye bayogera. Tetwalaba Junior ngeri gye yabakonfrontingamu gye bagamba mbu yali mbi. At the end of the day kubanga babatulaga butambi obwo in full detail ne babituwa byonna, twali badde tukola judgment eyaffe in our own opinion nga tulabye nti okay, Junior bamugambyeko bwe bati oba ne bamugamba bwe bati nayanukula bubi oba nayanukula bulungi. But pa now akatambi akatambula tekalaga lugero lwonna gye lutandikira, wabula batulaga nkomerero nga balemereddwa okukkaanya wagye byaggweredde. Kuba mu katambi ako nalaba Junior ng'agamba ate oba taata already agambye taata bw'abaala mudde. Ate n'ekyo Junior kye yakola kyali badde kiraga aba famire nti Junior teyali willing kubajeemera. Nammwe akatambi aba famire kabookya kubanga Junior ebigambo yayogera bibiri. Taata already yagambye dda, kati mukole kye mukola ki, implying that ebyali emabega eno birabika byali bingi ebikolokotaani either Junior oba maama we oba baganda bava ku buuyi buli. Ekyokubiri, bakadde baffe bwe babeera ne extended family nga bayina omukyalo omu babiri polygamy, tetuyina kubeera nga twetikka badeni y'abakadde baffe emirundi emingi. Ffe ng'abaana mwe ba anti baffe temututikka migugu gy'abakitaffe kubanga tetumanyi mukwano gwe mbadde muyina eri bakitaffe oba bukyayi bwe mbadde muyina eri bakitaffe. Olwaleero
ndi omu ku ba victim kanjogere bannayuganda bakitegeere bangi abayita mu mbeera Junior leero gy'ayitamu. I'm not defending him in any way. I'm not defending him. Naye njogera ku lw'abantu abangi abayitidde mu mbeera ey'okuboolebwa naddala nga bakitaabwe bavuddewo. Ba anti baffe, baganda b'abakitaffe, bannyina b'abakitaffe, lwaki mulinda bakitaffe okuvaawo ne mulyoka mututeekako olukongoolo? Obukambwe bwonna bwe mwali badde mulaga ku bakitaffe ne mubuteeka ku ffe. Mu katambi ka Junior owulira anti woba mwannyina wa kitaawe ng'agamba nti Tamale yali yatukikinalako naawe otukikinaleko. Kikulaga ki? Baddidde obukyayi bwe balina ku mukulu babuleeta ku mutabani we. Tebakomye okwo n'ennyina babumutaddemu. Toyina bwokeera ku makya manyi bagamba lwotegeera kitaawo omutuufu nga nnyina afudde. Maama wa Junior olwaleero abalagirawo nti mutabani we ava mu famire eyo. Teyaligumidde bulumi bwonna na bigambo ebibadde bijjanga bibeerawo nga Junior tava mu famire y'Abamirundi. Byonna bye boogedde kubanga meeting eyo nkiwa yabadde mpanvu ng'omukyala akuuma ekitiibwa kye n'atanyegako yadde ekigambo mu katambi ku bigambo bye baamugamba. Nafuna opportunity eyitako mu mbeera embi nga Junior yabaddewo ne bakonfrontinga Mange ne bamugamba ebigambo ebiwanvu n'ebimpi. Buli muntu yenna naddala ab'eŋŋanda bano bafundikirira ku point emwe era nawulidde ne famire ya Mirundi ebatwalayo. Omukyala n'ava mu ddwaliro nga wabula ennaku 2 omwami n'afa n'agenda mu saluni okwekolako n'okkola enjala. Okitegedde ekintu ekyo? Bali mu insinuating point nti maama wa Junior yandibanga y'omu ku abo abali emabega w'enfa yaani ya Muzeeyi Mirundi. Ffenna babitugambye. Bannyaffe bafuukidde ddala abatemu b'ababba baabwe mu mbeera gye tutambuliramu Junior gy'alimu. N'owulira maama w'omuntu nga antiwo akugamba nti amuyinako akakuku yamukyawa yamukoowa naye ng'enta bwetandikidde ku ki byanfuna. In my opinion ng'omuntu ayitiddeko mu mbeera Junior gy'alimu olwaleero, I have a thinking nti Junior ono yandibanga baataganjudde ekiraamu ekya Muzeeyi Mirundi nga mu kutaganjula ekiraamu Junior ono newankubadde babadde bafunamu obukuubagano ne kitaawe mu bulamu era babadde ng'abooluganda bwe bagamba nti bita bwe bikoonagana tebikola ki tebyatika. Leero owulira bayombye ne bagenda ne batuula ku round table hamu najjanga mediator ne baddawo ng'era omuntu gwe baagala. Omuntu yenna nga kitaawo oba nnyoka akwagala ne bw'oli muwemula emirundi 30 akuba owuwa akuba akola ki awumbawumba. Kyekifaananyi Mirundi kye yatulaga kuba mwami Mirundi mu bulamu bwe twalabanga obukubagano ne mutabani we online. Ndi omu ku bantu abaaliwo olunaku olumu Junior oyo ya confrontinga kitaawe ku Joystar Hotel wanonge wa Lord Mayor Lukwago. Naye at the end of the occasion eyaliwo mu budde obwo bafundikira bakwataganye ng'era omwana ne taata. Ekikulaga nti famire ya Mirundi eno eyina akakuku kangi ku Junior naddala baganda be abava eno mu maka amakulu. Mwana muwala eyeyita iPhone n'ayita Junior kabiriiti mbu ba iPhone babadde tebabalaga ka kabiriiti babadde bakaleka buli we bakola ki we baagadde. Muganda wange omukwano gwa buli taata omukwano gwa buli maama tebagulagira mu kukweka. Waliyo abaana abakola ebikolobero ku bakitaabwe ne bannyaabwe naye nga be baana ate ab'okumwanjo. Wano we tuli waliwo abaana nga balina ebikolobero bye bakola taata we n'agamba kyekyana kyange nkyagalira eyo mwate abalungi ne mutaganja eri kitammwe. Awo nawo ndabawo obulumi obuli mu baana bano abaani abamwami Mirundi omukukunavu nti abaana bano omuntu watuuka okwegeraageranya nti ye wa kitalo
wanjawulo era bo babadde batwalibwa nga ab'enjawulo n'atuuka n'okuyingira ennyo mu by'omuntu omanyi n'okwogera ennyo kibi. Nawulira mwana muwala oyo ng'ayogera n'atuuka n'okugamba taata teyeebakangako bweru ebbanga lyonna. What are you insinuating, my dear? Olinga atugamba nti bano baganda bammwe abalala ab'ebbali temubayinaako luganda kubanga taata mmwe bw'oba ogamba nti teyeebakangako bweru bano bamaama baabe babanywa bunywi oba bayonka bayonke. Ayinza okuba teyasulako bweru naye yeebakako ebweru byawuka. Yali artificial insemination gye baakola okufuna baganda bammwe. Olinga ayagala gwe mwana muwala okutulaga nti mmwe bamu kubategerera ekika kya mirundi. Olujja lwa mirundi Yowaana onfuna bulungi muganda wange. Bannyinaffe baganda baffe abatava mu bannyaffe muleke kwetikka migugu ku mitwe egy'abannyina b'abakitaffe kubanga emigugu gye mugenda okwetikka egy'abannyina b'abakitaffe n'egy'abannyammwe bajja bannyaffe tegigenda kutwongerako oba kubaako gye gitutwala. Kanfundikire ne kano ku point eyo kuba tukyayogera ku bintu bingi ebikwatagana ku famire eyo. Leero nnokoddeyo mwana muwala oyo gwe ntunuulidde naye twalabyeko munnamawulire ajjayo ebyama ebirala. Tugenda kutuuka ku kankaka kale. Okay. Sajime, last time watuula ensonga n'ozisengejja n'oziteekateeka era n'oziwa abantu. This time around family weetuuse nabiki ebituukiddwako we twagala otutangaaze? Bwe twali tukola programu eri nakugamba nti kino kigenda kusalibwawo family okuzikiza ebintu bino oba okubyongerayo. Ne bwesalawo okubyongerayo teyina win newankubadde yaluuzinga kuviira ddala mu ntandikwa naye esobola otereeza erinnya singa yeesonyiwa ensonga zino nezikwata mu nkwata ekisajja kikulu. 1. Family ejja kuluuzingira ddala singa eremezaamu. Omukukunavu tamala emirundi yali munnamawulire ate erya ntama. Buli w'ozaala abaana ozaaliramu omwana n'ogaa naye mbutuufu ono ye mbutuufu ono ye buli kyabugwagwa oba buli kirungi buli kyendi kyali ewatali kubuusabuusa ekifaananyi ky'omugenzi tamala emirundi we kitali ojja kuyimirizaawo junior afiitinga bulungi nnyo ne bwe ziba nga ttaazambala ne zigguka. Enjawulo eryemu nti ebyali bidifendinga taata we omugenzi byali binene olw'emyaka gy'amala ku nsi emirimu gye yakolako n'abantu ab'enjawulo be yakolako nabo. So yayina backup nga ne bwayogera lwaba mukwatirwake nakwe baga waayi musajja waffe. So ono kyatalina ne character za kitawe zonna azirina. Now ensonga za family njagala kusooka kino okukigamba abantu. Family ya Tamale emirundi esobola okuva mu mawulire naye olwatiko olwazze wakati do terujja kuvaawo ate nga terwazze lubaddewo. Abaana bw'oyimirira kantandikira emabega wali katambi. Viki omuntu eyakwata akatambi ako mubi nnyo. Kigambibwa nti iPhone. Omuntu eyakwata akatambi ako mubi nnyo. Oba yandikutte n'esigala nga meeting ya kika. Naye yenna eyakata ye mubi. Yatuleese eno yonna gye tuli. Gyonna. Family etandika okulowooza ng'omwana atabayisa mu maaso. Nja kwola ku kigambo kya muganda wange oli nti Junior akabonero ke yakola okukwata ekkubo n'ava gy'ali n'agenda atuula mu meeting. Ekyo kyali kitiibwa kye yasooka obbawa. Kitegeeza yajja awulirize. Bo kye baakola kwagala kusaanyaawo. Ne bakwata bo we baawulira nti we wagenda okukosa omwana ono. Ne batutemera ne batuwa scene. Bo gye bawulira nti gye baali baagala okuwa ku mwana. Olw'okuba nti azze ayogera
bakozese ebigambo ebyo n'ebyo ebifaananyi bye twalaba okwongera okugatta ku biki bye yayogera kye bataategeera nti kigenda balya ebigambo bya muganda wa Junior John ali smart musajja looya ogumu ku mulimo gw'abalooya gwe balina omulungi kwe kuteekateeka n'okwogera ebigambo ebirungi newankubadde era be basinga okulimba bw'okwata ebigambo bya muganda we John n'okwata ebigambo bya muganda we iPhone wadde iPhone yabadde akulukutanga ate kabiriiti oyinza okwesanga nga no eyo si type ya iPhone nawe iPhone 16 oyo oyo nga ne makeup yabadde akulukuta so oyo muwala naye problem yakubiri mu family baagala okulwana n'amawulire bajje mu mawulire ekintu ekikyamu mukkirize omwabeere mu mawulire family agikiikirire mu mawulire mumulungamye bulungamya niwe munaayagala mujje mufune ku influence ye mugenda kwokya leero family yonna eri mu mataala naye teri mu mataala mu birungi nkimanyi abamu kumwe mwaganye n'abaana bammwe kwata amasimu kubiyita ku masimu oba ebiri ku intaneti naye nga mmwe mwabyereetedde njagala kusaba family ya mirundi kubanga twategedde waliwo meeting ezaatudde eziwera ng'ebbiri ezaatudde njagala kusaba family ya mirundi omuva omugenzi mirundi bano bazzukulu bammwe baana bammwe ndowooza mukole ebintu nga mubijje mu mawulire kubanga ffe tebituyamba byammwe tetulina etubifuniramu mukole ebintu nga mubyesigaliza munda musobozese okusikiriza omwana ono mumutegeeze ekituufu kikye mwagala kuba values aziyimirirako era ye yabategeeza ye kikyayagala kyatajja kukola yakibagamba kiri eri mmwe okukozesa emyaka gyammwe ne bye mulabye muyinza okuba guno omulembe gwe mutategeera nti gwa social media gujja kubakosa muyite omwana kuba tasobola gaana mumuyite mubijjeemu amalala mutuule n'omwana mumugambe tuzza kitiibwa kya famire kituufu ogoberera taata kyeyagamba naye famire tegenda kukoma ku taatawo famire yeeyongerayo twetaaga okuba n'ekitiibwa baganda bo abaana bo gwe Junior bajje baweerezeeko mu bifo mu institution ennene kino taata kye yali akola tekyali kirungi weera ayinza okuba ayina ensonga ze ne kakati yaawummudde leka tuwongereyo family esobole okufuna opportunities endala mu maaso mu institution kubanga kyokoze eno Buganda kisobola okujja ne kikuaffectinga mu government so bamutuuze bamulungamye bave mu malala n'okweraga eryanyi n'ekirala Viki bwe twakola programu eri nagamba gula akanyama okawa abaana bo balye nga wooli abaana bo bagenda baliisa bagenda kuliira ku ndagala ng'ovuddewo waliwo ssente ezigambibwa eziri mu State House eyo ne factor nnene ku kwawukana kw'abantu bano balina zifunanga family kati family waliwo abalowooza mbu waliwo abatasaanidde waliwo family erowooza nti yeeyina okuzifuna waliwo abatasaanidde bino byonna bya kisiru kubanga Junior ng'omuntu asobola okukwata ekkubo n'akola ssente ze n'abasinga n'ezo ze babawadde ye n'aba successful nammwe musobola okuva ku ebyo eby'ekitumbaavu bye mulimu mu kiseera kino ne mukola musangiddwa wedde kitammwe abateereddewo kitammwe mukwate erinnya lyemmwe mulizze buzza bulungi ensobi muzikollecting ezo ze yakola ezitali nnungi munoonye ebirungi munoonye sayidi ye ennungi gye muba mutambula nayo muleme kwerumaaluma kubanga ekivaawo mugenda kweroga nekyabulabe nnyo kintu kyabulabe nnyo okubeera nga abooluganda temukwatagana ne mwerabidde nti kituufu tuzaalibwa bannyaffe
mama wange yanzaala nga tone muganda wange ne mama we mulala aba mama wange ne siba kika kyaffe omusaayi nze nsobola okuwa tone omusaayi oba kitegede tasobola kumpa iffe tuli musaayi eri wa mama w'obukojja eno lwe lunyiriri mwova kati no muba temweyagadde baana mmwe bwe muba temweyagadde kati ne muteekawo emiwaatwa neebuuza omuntu okufuuka omuzimu kitwala bbanga ki lwafa lwe guggwamu tamala emirundi alinda kyokudda abeeko batukubira empi kuba kati akuyingira eggulu naye nsaba yes akyaliko hangover naye kale kamalirize ebya hangover naye eri basengejja simanyi oba banywa guli eno naye nze nsaba famire etuyambe ensonga zino tukimanyi buli famire zirimu obugulumbu naye engeri gye mubukuttemu engeri gye mugenda okumanejingamu guno omuyaga ogwaba gwiridde egenda kubeera nkulu nnyo. Nsaba taata maama owaawa n'owaawa ne kano njagala kagamba abasajja abafirika nkiddamu bwe janga nsobi ebeera ensobi kitegeerekeka ne bwe kibeera ndowooza twandibadde tetuwasaawasa bakazi twandyewaze nnyo okubeera n'abakazi kubanga ebiganye bizinensi zaffe n'amannya gaffe okusigala nga gayimiridde wano mu Africa kwe kuwasaawasa bw'obeera ne kampuni ng'eteredde ebintu biba bitambula bulungi nga wooli bw'ofa oli omukazi asikira baana be noona asikira baana be muwunzika kitammwe kye yazimba kibayambe nga mukikubye ekigwo n'ekirala gw'alina abakazi ababiri ng'olina bizinesi bino bituukawo buli wamu bizinesi zigwa buli lunaku naye lwa famire nkusaba gwe omusajja ali yalina akasenteko bw'oba olina kampuni bw'oba olina kampuni nkusaba beera ne ba bizinesi patana gaba emigabo mu bizinesi emigabo gino gy'owa nempa Viki omugabo ne tubeera n'agulamu omugabo nze bwenfa ono kimukakatako okusigala nga bizinensi etambula eno ewange famire yange bagiwa percentage yange wabula tebigikwatako okitegedde bizinensi esigala etambula kubanga mmwe muli bannannyini mu bizinensi eno okitegedde naye buli woleka famire yo yesalire ku bintu tebisobola kutwala bbanga nga weebiri kyetulaba wano legasi ya mirundi eri mu kuttattanyizibwa naye eri mu kuttattanyizibwa nga waliwo abali mu kulinnyira ku linnya lya mirundi bo bafune ebitiibwa waliwo n'abali mu kukuuma emirimu abalaba gigenda bo bayimiridde ku linnya bakozesa nti mirundi yali mubi yali atuswaza bo balinnyireko bafune ebitiibwa n'abaana baabwe beerungiya nga boonoonera ddala erinnya ly'omugenzi omugenzi yalina ensonga lwaki yayogeranga ku bantu be yayogerako okitegedde so nsaba tukuume asobola okukyebeera akyebeere kakale katuseetulamuko atojjaako tutambule lumu ngwa bituleetedde twakugambye akasana kajja tugendere ddala tugende leero katutambule nammwe awo wamalaawo ntudde kasozi wesikeemuko mabega eno pulogulamu masavu wamala kale ako tetujja kasalamu twakooye okusalasalamu pulogulamu olwo ontyo kale kakati awo microphone fenne tutuuka wooli wendi okay kakati ensonga ya kankaka yazze juzi kankaka akola video munamawulire munaffe nga ayina ensonga ez'amaanyi zawogola kuli kwabadde si kumenya kwabadde kwogoloza kwabadde kumenya ojja kavinga mu katebe ako katini kakati
ensonga za kankaka nga bwe yazimenye ungula bali kufa abamu manya amawulire gano mazibu ojja n'ofuna information nga information eyo singa ogikwata n'ogibreakinga mu mawulire it's a big story gy'oli gwe nga agikoze eyina impact gyekwongerako nga gwagikola era nga story eyo eba erina oluusi amazima oba obulimba but singa oba otutta obudde bwo gwe nga munnamawulire n'onoonyereza ku story eyo n'okizuula nti mazima ge gali mu story eyo osooka kulowooza kyafekitinga bameka newankubadde ntegedde amazima bw'otegeera bameka be kyafekitinga baani abali emabega w'amazima gano baagala galeeta mu mutima mulungi oba baagala galeeta mu mutima mubi ekyo nakyo n'okyandastandinga kati ekirala ekintu ekisembayo ng'ofunye story eyo kya ng'otegedde nti y'amazima gwe ng'agibreakinga bw'ogita erina side effect ku company ye publishinze oba nedda. New Vision mugirabyeko ng'egenda mu kooti. It's a big company. Ng'erina stories ezimu ze ya breakinga. Stories nezifuukira akabasanga gaali mazima. Daily Monitor egenzeeko mu kooti lwa ku breakinga stories ate nga gaba mazima nga mazima naye oluvannyuma ne bigikyukira. Now kankaka akola story njiraba ekiro Joel producer waffe yafuna information nga waliyo omuntu omu, in fact katukyogere, nga waliwo kojja ayagala okuvaayo okutuwa information but already nga ayina bawadde information lupapula lunene, olupapula lwawandiika story naye lwatyo okufulumya story. Ekyewuunyisa nti bwe bawandiika story ne bagaana okugitta ensonga egibagaana eri egi byalimu okuliza obunkulu. Nga kiri kye mbagambye nti New Vision oba Daily Monitor ekuba story oluvannyuma story n'egikyukira. Kati backfire kati kyatuuka nga story tufunye access fenga Viki exclusive twafuna access ku story eyo. Juzi wano ndoza sikosagula Joel twasinkana n'ongano okungamba nga ne kaka katanajja story ne tugiraba ne tujanalizinga ne tuginoonya nga story ango yonna story nchi ntuufu but story eri affective eri family okitegeera ekyo kimu. Secondly story etukubya emiggo fenga abagenda ogibreakinga. Most importantly we know the definition of abduction nga bannamawulire. Nina kyembalukira abantu bano bategeere ebisa ebisinga tuyita mu kyobba wa mawulire. Yes, olumu tulimba olumu tuyisaawo olwa views n'ebirala but mulimu season nga tuzze kukola by'abantu oba ennaku zino kyemwakazaako tukolera abantu but ku certain level. Now kankaka ekyasinze okunsurprisinga ng'atudde mu ntebe za Serena mu garden. In fact kankaka twamukubirako era producer yennyini nga tulina contact y'aba family gye tukola ki gye tumusaba yagikuwa Joel n'atugamba waliwo awo ne bigenda bityo. Now ekinyusi kino ebintu kankaka bye yayogedde ebimu ku ebyo nga bye baatugamba nga bye baatugamba but packaging buli watujja mawulire Dr. Kwefulukuta alina ekigambo kye yayogedde nti intentions za program ng'eno empiso
ziri ki? Kuzimba kuzimbulula. Buli lwe tutuula mu kamera nga tulina bye tugenda okwogera tuwunzikira ku ki? Yes, okwogera twogedde naye okuwunzika kwaffe tuwunzikira ku ki? Nti bwe tuba tuzze kwogera ku Tamale ya mirundi, our final conclusion is what? Kankaka yayogeredde essaawa emu. Nalabye vidiyo eyo yonna. Ekirungi bagenzo gijjayo nga njirabye. Nange nagirabye kiro. But omuntu bwe yatunudde mu vidiyo ya Kankaka. Nze sagimazeeyo. Nze nagimalayo. Omuntu bwe watunudde mu vidiyo ya Kankaka ng'obuuza final conclusion oba main intentions z'okukola vidiyo eyo n'okwogera ebyo byonna bye yayogedde zaabadde ki? Oba munfuna? Ekiruubirirwa ky'okutuula muka because ffe bwe twetega kamera tubeeko kye twogera tuba ne kye twagala okufundikira nakyo. Then Kankaka yabadde ayagala kufundikira naki? Vidiyo yagijjeeyo. Nategeddeko nti Kankaka akaliro kazze ffe kye twatya. Oshegedde? Backfiring. Others bali eyo babungesa nti Kankaka baamu arrestinze but Kankaka tebannamukwata gyali ali kulya butaala. Junior saidi ye agamba ayagala kutwala Kankaka muki mu mateeka akakase ebyo. Ate yagenza okujjayo TikTok eno video eno digital era gye tulimu ndala ng'abaana bakubye clips kweziri batemye. Katutandikiraawo wennyini Kankaka ebigambo byayogedde wabiwulidde? Obulabwe obwali baddemu n'ekigendererwa kya Kankaka. Yes, tetuwakanya Kankaka yabeerako n'omugenzi banga ddene era nga omukuba ku mikwano gye tumubala, but was it necessary okujja n'ayogera bye yayogedde? Kantandikire ku kya Kankaka okubeerako neetheleete omukukunavu Tamale mirundi. Okumanya omuntu sigwe musango tekiba kivve. Naye ate bw'oyitirira ennyo okumanya omuntu tolina kafuula kamanyiiro. Bannamawulire tubaako ekkomo we tulina okukoma. Viki bwe mba nkumanyi nga mmanyi famire yo oba omanyi famire yange, kabeere Jime nga mmanyi famire ye, ne wabaawo embeera ejjanga mbi, mba nnina okubeerako wenkoma mu kukumanya kaleme kufuuka kamanyiiro. Kankaka okujja n'ayogera ebyama bya mwami mirundi olwaleero atakyalina ngeri gy'ajja kwedifendinga. N'ayogera bingi bye mwawulidde bannayuganda nti wa vidiyo mwagirabye kuba nange bwe mbiddamu I may be accountable, which I don't want to. Ebigambo ebyayogeddwa Kankaka byabadde tebigattako wabula nga bitoolako ye intention gy'ogambye. In my opinion byonna Kankaka bye wayogedde munnamawulire munnaffe wayogedde kutoolako. I even have a mentality, were you paid? Waliwo eyakuguliridde n'akugamba ogenda obyogere otattane? Waliwo eyakuguliridde n'agamba ogenda oyogere obeereko point gy'ofulumya nti Junior mubi nga waliwo gw'oyagala okulungiya? Kuba byonna bye twabadde tulaba mu vidiyo eyo Kankaka bye yayogedde yabadde ayina famire gy'alungiya ng'alaga nti waliwo omukulu mu famire eyo olwaleero I'll be frank ye mukulu w'olujja olwo ye yaddira mu bigere bya mwami mirundi Yowaana gwe yabadde ayogerako ennyo nga gwafundikira ng'alaga nti ye mulungi kubanga aweeredde baaweerera, awolayo baawola nga n'omukulu mirundi omukukunavu ng'akyaliwo, embeera yonna najja ng'agirambulula. Watuleetedde endowooza egamba nti ono gwe wabadde oyogerako gwe wabadde oyiira obuyinja yakuguliridde. We can think that way. Mu ngeri endala oyina ebbanja lyonna mwami mirundi lye yafa omubanja, kubanga bye waayogedde byabadde biri nnyo ku mutima gwo ng'olaga olina obukyayi obw'omunda ennyo bw'obadde ng'olina ku mwami mirundi bw'otayogera. Kuba omuntu nga ddala ogamba genuinely munywanyi wo kye kyokulabirako kye nkuwadde ekyaffe nga bwe tuli wano.
nti Vicky nga ndi munywanyi wo nalirwanye nnyo okuprotectinga family yo ne wootoli nalirwanye nnyo okulaba nti image yo oba ekifaananyi kyoba erinnya lyo kyobadde wakuumira ebbanga mu bulamu bwo naawe kennyini ng'olwanye wakati mu kubeera nga kirwanibwa okuttattanibwa n'olwana n'okiprotectinga lwaki ate munywanyi wo mba nkikuttira mu bufu nga togenda kuvaayo kwedifendinga oba muntu mubi. Awo abantu abamu we bajja n'enjogera ku byajjakana nadduli era ku muntu y'omu munnamawulire y'omu ntera nnyo okubawa ekyokulabirako ne ŋŋamba ntera kireetera kuwa ekitiibwa mpuuga ne ŋŋamba lwaki banywanyi bo we bafunamu embeera gwe alabika nga gwayogera obubi ku byajjakana nadduli twalaba nga waliwo ebyatambula era ne ku mwami Mirundi era gwomu lwaki abeera gwe all the time. Point enkulu mu kintu kino Kankaka bw'aba nga yabadde afunye information nga mmwe bwe mwagifunye. Kankaka yalitudde n'agamba ngattulula tetuganye enfunamu naye tewaliwo ngeri ndala gye nnyinza kufunamu awatali kuvoola kutattana na kujaabulula na kumalawo famire ya munywanyi wange. Kuba Kankaka bwe yali atandika amawulire yatandika n'omukutu TMO. I think. Nga kyano eyo yagijja mmanya ga Tamale Mirundi. Tamale Mirundi kyano onfuna bulungi era ne wabeerawo embeera eyajjawaawo. It was Tamale Mirundi official. That's TMO. Yeah. Tamale Mirundi official. Implying that burandi ya Kankaka yagibuildingira kwali mu kukuba olwaleero ku mwami Mirundi. Kankaka kwe yatandikira okukola amawulire ga online kuba ne kyano ennyini yamulimbalimba nti yiye tetubigendamu. Naye nkugambye ndi omu kwabo abaatuulako kko ewamu ne Mirundi nga yeekola ki yeemulugunya. Era mu budde obwo nali n'omwami owa the Flashlight Uganda ebyo abimanyi. Wa the Flashlight Uganda yali aleeta mwami Mirundi ku mukutu gwe. Therefore ebyo mbyogedde Kankaka akimanye nti waliwo abayinako ebyafaayo ebitono ku nkolagana ye n'omukuku Navani Mirundi. Kankaka teyali badde ggwe mu bantu bonna. Mu bantu bonna okuvaayo okuttattana n'okwonoona olw'okuba oyagala viewership okuva eri abakulaba n'abakulaba baakutunuulidde ne bagamba naye ono teyafunye kadde ka reflectinga ku repercussion ku binaavaamu mu byayogedde. Kati leero bwe batugamba nti Junior akunoonya, bwe batugamba nti no waliwo omuntu yenna owa family akuyigga, they are more than right okuyigga kubanga wayingidde emiteeru egitali gijjo, eminoko egitali gijjo n'ogyeteekamu olw'okwagala okwefuula omumanyi. Nga nfundikira ku ekyo tulina muganda waffe gwe twawabula wano Diini Lubowa. Era twayogera pointi yemu ne tugaba bannamawulire bannaffe mwagala ofuna abalabi naye mubalirire abantu bemugenda okwogerako. Abantu bemugenda okwogerako mubaleka mutya mu media mubogereko ebituufu ffe nga bwe tunava ne tujja ne twogera ku mwami Tibuhaburwa ne tugamba akola kino ne kino ne kino. Buli mbeera mbi eri mu Uganda tumwogerako kuba tulina kuginenya ku ye nga commander in chief. Tetumwogerako nti tumuyinako empalana individually. No, twogera ku bituluma nga banna Uganda. Era twabagamba nti lwali kwate ekkubo banaawummula ng'afudde, lwali kwate ekkubo nadda mu maka ge lwakitula n'agamba bintu mbivuddemu, temujja kuddamu kutulaba nga tumwogerako yadde olunaku olutya olumu kubanga aba takyatukwatako. Kakati gwe wajjeewa Moral Authority gwe atali mwannyina wa Mirundi mu famire y'aba Mirundi, atali muganda wa Mirundi, atali kojja wa Mirundi, atali taata wa Mirundi oba jjajjaawe oba atali mutabani we, yeggwe Kankaka Peter. Bali beeba Mirundi n'ekikoova mu kyanjawulo ku kyabwe. Wajjeewa Moral Authority etuuka okwagala okwanja ebyekika kyabwe nga neeyakuwadde olugero olwo ye teyavuddeyo kutuula mu kamera kulwogera.
abadde ali wiringi eno ewaffe. Sajime tuguse ensonga eno. Ensonga ya kankaka njagala kusooka kusaasira nnyo abantu abali abatulaba kubanga tubakola bubi. Abantu abamu kuffe tubafeedinga information enkyamu. Tusaasire nnyo abantu abatuwa obudde tuwuliriza nti abamu ku eyo abasinga abatulaba bambi batukkiririzaamu, batwala ebigambo bye twogera ng'ebituufu era ebisembayo. Bw'oba oleeta information enfumanyi olina gw'ogenda ogifeedinga agikkirize. Kibi nnyo nti abantu batutrustinze ne batugoberera neffe ne tutandika kulwanagana n'amaanyi ga views, ne tutandika kulwanagana n'amaanyi ga likes, ne tutandika kulwanagana n'amaanyi ga internet. Baba tulaba ne tubaleka mu bbanga. Twali wano nga twogera ku mukulu Deni Lubowa Saava. Bwe yavaayo n'akunkumuka ebigambo bingi kuw'ekitiibwa Joel Ssennyonyi, nensija ne mbagamba nti mawulire tulinayo ekigambo kye bayita USP, unique selling point. Buli omu onoonya ekikufuula ow'enjawulo, buli omu onoonya story eyegenda okukuleeta mu bantu owulire ng'era abagamba nti Vicky yagikoze naye ono yagikoze. Tutuuse mu kiseera nga obumanyirivu bwaffe n'amaanyi ga views byawukanye, nene tugaana okutwala obumanyirivu bwaffe ng'ekikulu nti kyatutwalira n'obudde okubisoma ekyo, ne tulwanagana ne views eziggwawo. Bwakitinga mu bumanyirivu bwo n'omwana wajja kisanga wakwenyumirizeemu. Ne bw'ona alwana n'amaanyi ga views, suubira okusinkana amakomera n'emisango egigenda okwetoloolerako. Oli okunkumuka ebigambo ku Joel Ssennyonyi ng'amazima gali nti agamba nti omukutu gwe gano mazima, ye kennyini bwe baamutwala mu kkooti, ye kennyini n'agamba nti ebyo nze nali soogera mazima, nali soogera mazima, nze nali mpandowooza yange. Naye nga bw'ayimya mu kamera n'okusonga asonga ayogera n'olowooza nti teri mulala amanyi ky'amanyi. Era ng'akugamba nti ne bamutwala mu kkooti mwetegefu. N'atuuka okugamba looya wooli nti gwe Kamusisi mwegatte Kakota. You understand? Naye nga byayogera tayinaako bukakafu. Okitegeera tayinaako bukakafu. Kyenkugambye nti views ziggwawo. Yavuma Nuupu ne biggwawo. Leero yavumanga Nuupu ng'emuwa views. Leero byaggwawo takyalina. Kankaka olutalo lwe saagala tulutunuulire kweno mboozi. Kankaka olutalo lwe tuluzzeeyo emabega. Kankaka yakola olutalo ku mulenzi Junior oyo wakati nga muzeeyi we mulwadde. Ojjukira we yatugirayo n'atugamba nti bawadde Junior ssente ez'eddwaliro n'azigulamu mmotoka. Era naye yatuula mu kamera n'alyoka atukakasa. Okitegeera nti omwana bamuwa ssente n'ajja n'azigulamu emmotoka. Ekintu ekitali kituufu. Leero y'omu ayimiridde naye nga bw'aba ayogera agamba nti nno alina akagambo katera okweyita simanya senior journalist simanya biki, alina akagambo katera okukozesa ng'alaga nti ye y'omu ku baluddewo bannamawulire bannantagambwako mu ki kituufu oli nantagambwako ne bajja kukusiba ogambikeko gw'oli nantagambwako ne bajja kukusiba. Bayinza okukwata n'ovaayo niyo omulala ajja kukusiba nga teri bwekyusizo. Tolaba nti nno odda ku kamera n'okanula amaaso
bajja kukusiba muve mu famire z'abantu toli famire ya mirundi nga muganda wange oli bw'ayogedde wali mukwano gwa mirundi lwaki abantu bwe bamala okufa mubafuukira ezzike ye yakyazizza bano bonna abalala ku sayidi eno kitegeeza ayina okugulu naye kwasambira era ng'ayagala Vicky olunaku lwabadde ndowooza lwakwosa ggulo twabadde ffenna ekawungeezi noŋŋamba omanyi nafunye information kyokka nga sinaba nakubaako kyengano nga naye olaba twagitidde sintu tosobola yimirira n'ogikola naye bye watunuulidde byabadde bingi kanka kasaagala ndowoozese nti tategeera naye ng'aludde mu mawulire okusinga ggwe saagala ndowoozese nti talowooza kati kifaanana kitya nga Vicky eyakajja mawulire gw'osomesa kanka k'ebyokukola anti no kyewakoze ng'omuntu alina obumanyirivu ku mulimu gwe kyobadde olina okukola omuntu atalina bumanyirivu ye yakoze ekyo leero ali mu kuwera ennemba baagala mutwala mu kkooti alina obukakafu singa banaamutwalayo tebigenda okolawo akaddiini alina ekintu kyeyanjigiriza amawulire be talkative when you have time no be ready okwegaana ebigambo bwe mbadde ntandika bino ebigambo mbibagambye gwe kola views ozifune naye ziggwawo naye njagala ogende ku mukutu gwa ddiini otandike okutunuulya vidiyo mubadde muzindagaawo okitegedde nedda omuntu okutunuulira kati olabye vidiyo n'emu olabye bulabi lisiti ye talina nawaaweza 4,000 kati gwe kanka kaleero wa breakinze story neetakola yadde 10,000 n'ogijjayo yabadde mugumu 10,000 ngamba neetakolayo yadde ssente 10,000 kozi babadde tebannagisasula n'ogijjayo naye byoli mu kufeesinga leero ku butalowooza bwe wakozesezza abantu boogenda okuluzinga ku mukutu nga bagamba babadde bakwesiga balowooza obawa ebintu ebituufu bwe tujjaano nga Vicky atuyisa asooka n'atubuulira leero tugenda kwogera ku kino n'atugayidinga nti tetutuuka wano tetusala wano kubanga guno mukutu gwe ebivaamu byonna so bwe tujjaana asooka n'atugayidinga n'atubuulira n'atugamba twogera kweno ensonga n'eno naye tetusala wano ne wano nawamu waliwo wetuwogera n'atuuka eyo mu kweditinga n'ajjamu gwe kankako okutuula mu kamera otandika okwogera ku famire etalina yiyo nga naawe wamwe mulina ebizibu n'okala n'amaaso olaganga gwe bw'olina information ndowooza n'emagombe gyali omugenzi omanyiyo ebimufaako nabyo bituleetere tubiwuli ate gwe owakabi being honestly missing Dean Lubowa Sava mu nkola ye investigative journalism. He is one of those few benatunuliranga ne ngamba you inspire me. Dean ya inspiring and I wanted to move in that line eyokukola investigative stories naye gye yaggwera ate yanzija mu fuse. Anyway, sigenda discussing muntu sekino awo tuvuddeho. Now, nga tuva ku tufundikira because nabagambye buli story ekulingiza kamera eyina enkomekerero yayo ekigendererwa kyabadde ki. Lwaki mbagambye tu discussing ensonga ya mirundi eve mu ddiiro nze nga nze Junior is a young boy.
Junior ndoza twenkana in fact Junior nandiba musingo omwaka nga gumu alina mubiri just muto kale yaya aliba planned family avudde mu planned family n'ebirala tuhasolinze but mwana muto era kati wemba njogera ku Junior mwogerako nga n'ekigambo planned mu kikyuse kubanga planned family singa teri mu eno saga okay kigambo ekyo mu kikyuse kati Junior bwe mutunuulira nentunula n'ebiriwo olwaleero family yamutadde mu kattu naye nze ntunuulira ebintu mu ango ndala maama wa Junior ne family y'Ekyengera at large bannamawulire abafubye okukola omulimu gwaffe tulaze nnyo sayidi emu professional wise ne tukitta ekyo tukkiriza oba tukole ki nti nze Vicky bwe ngamba okubeera ku side ya Junior ngenda kwesiba ku family ya Junior ne family y'Ekyengera family y'Ezzana njikube njireke Vicky profession yange mbanjitta Vicky kino kivudde mu kubeera nti tusooke jime tutunuulire amawulire gaffe nga tetunatunuulira wali Vicky stories zitambula ne bwezze yes but Vicky kumutendera ki igwenga munnamawulire toyina bwogenda kwawula olwaleero oyawule ogambe nti nze ndi Newton tutunuulire of course obaayo ne gyogwa okusinzira ku bituufu byolaba ffenna amazima tugamanyi olwaleero ekigenda mu maaso abamu tumanya amazima mu family nti ekigenda mu maaso kiri BCD but kumanya kwaffe tekikutuleetera ate kujja kugamanyisa balala waliwo engombe egamba mbuto tutera okikozesa bazadde baffe batera okikozesa bw'olikula olikiraba bw'olifuna family olitegeera bye nnayitamu okubakuza ebiseera bisinga bazadde baffe boogera ebigambo ebyo nga tukyali bato olw'ebyo bye tubapiika ebyo bye twagala batukolere mu budde nga tebabikola oba tebabituukiriza muki mu budde but bwe tukula we realize fenga abantu nga tetuyina support y'abazadde baffe kutugamba nti kino school fees zisobola okubula eziwerera owo muzadde wange nalinga musaba first choice y'amasomero ge nabanganjagala n'agaana nti kati ABC lyoba ontegedde now waliwo amazima ge tuzuula mu family ya Jime nga yese ensonga za Jime ziri mu media naye nga amazima tugamba lekoti ntayi yes ensi eri gemanyira nga sinze but oba bwe galivaayo buli omu n'agaasa tulijja ne tubawa nga kye twadde tugenda okukola we were willing okugenda to recording that story tugiteeke mu archives zaffe nga teri published yes time bweyitaayitawo tuleete story yo kuba ffe twayogedde ne muzeeyi Sali mwami Sali ayogerwako already tumulina twayogedde naye ne tumubuuza n'atuddamu n'atubuulira bani be tuba tutuukirira buli kimu ne tukigoberera mu mitendera but ne tufumiitirizaamu ne producer kino n'ekino kigatta n'ekino era kino taata Sali kye tumubuuzizzaako ku kyono anko kye yagambye kigatta anko ani taata akonfirms era akimanyiko naye tagenda kukyogerako ebid ne blabla now what is the way forward the way forward eri tuve ku story tetugenda kubeera bazira kusinga banyini nyumba shigede so my submission eri nti Junior mutuufu family y'Ekyengera omuva Junior balina kye balwanirira family y'Ezzana erina nayo kyerwanirira naye ekisinga okubeera ekikulu ate nga ge mazima kiri eki abasinga abagenda basemberera obugazi bwa story kye tutya okuwogera what is your submission about Junior omuntu atambula wali osobola okumanya nti nno ekiro yakoze omukwano yakoze akaboozi ate ketimba
Thank you. Kakati ekiri mu family eyo twogera bye batuwadde ebirinkinze mu public domain. Yes. Ebiri walibo biri mitima gyabwe beyuze. Luto we runakula. Ngabo otasobola mmanya yakoze kabooze ekiro. Nga tewabadde naye. Kakati ebiri mu family byesigale. Fe tu discussinga biri mu public domain. Okay. Yo submission nga tufundikira tuve ku Junior ne family ye bonna ne kankakawe. Obubaka bwange bugenda genda eri family ya Junior. In particular bana abali ku ludda oluto obutambi. Bana abali n'okwagala okufulumya information. Fe mutulaba bwe tuli wano tugenda bakola mu $1. Kimu. Ekyokubiri waliwo abagenda okujja badefendinge nga banywanyi ba Junior. Waliwo abagenda okujja ngabo bannamawulire be mwatambudde nabo bakube. But at the end of the day fenna intention yaffe eryeji kubakolamu naye mmwe mulekeddwawa oluvannyuma lwaffe okubakolamu. Famire yammwe fe tujja kweyongerayo ng'eri yegeyege. Famire yammwe bw'enaagwa tubirabyeko mu maka mangi nabagambye ndi victim. Bw'enaagwa bano ababadde bawujja obunyamene ebbali baffe modulo ababadde bajja boogera tulaga ndi tiimu gundi n'oli n'alaga ndi tiimu gundi tetugenda beerayo mu byekika kyammwe. Abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika agali awamu ge galuma ennyama. Kitammwe bwe yali ng'akyali mulamu yafuba nnyo okulaba nti temujja mu kamera kulaga nti muyinamu enjawukana. Mwagala otugamba nti tebyaliwo byakajja kati. Byaliwo naye lwaki teyajja ate nga yali mawulire. Ku lw'ekitiibwa kya kitammwe ne famire yammwe ffe bye mukola tebitunyumira. Kino katukibagambe tebitunyumira. We are not enjoying. Kubanga tebitandikidde ku mmwe abalala babadde bajjanga babibeeramu. But we are working in this situation. Naye ffe tukola. Yeah. And we are making profit. You're having a dying family. Family gwawo. Fe tubafunamu magoba. Keep it out of media. Mudde ku mabbali nga bwe twawulidde nti olunaku lwaleero Friday lwabadde balina okutuula nga family bonna meeting ya Inchima clan. Babadde beekumyemu ogutaaka bonna. Naye ng'ebintu byatambuliranga mu mitendera edda. Mwavanga ku mukulu w'olujja ne mudda ku mukulu w'ennyumba ne mudda ku mukulu wa kasolya ne mudda ku w'omutuba ne mudda ku w'olujja ne mufundikira nga byonna bwe bigaana ebyo byonna okugoba omuntu mu kika ne mufundikirira ku mukulu w'ekika oyo nga yamala eggobe mu kibya n'agamba ffe ab'enkima ffe ab'endiga ffe ab'ente tetubeera na mwana ali bwati na bwati. Awo nga bakiggala naye engeri gye bayanguyemu okudrawinga conclusion kyekiri kyembagambye nti mutuleetera ofuna endowooza nti mwandibanga mwatunudde mu bintu mwami mirundi bye yaleka oba ebiwandiiko bye bimukwatako ng'omwana ono gwe muli mu kkuba ennyo alabika yali wa ku mwanjo nnyo mu biwandiiko bya the late Tamale Mirundi. Nga nfundikira ne kino baganda baffe mutegeere ekintu kimu obukuubagano mu buli maka bubaamu. Tewali maka gataliimu kuyombagana na kulwanagana. Naye w'oyawulira omuntu obukulu bwe n'emyaka gye y'engeri gy'ahandolingamu ebiba bimutomedde. Engeri gye mugenda ohandolingamu embeera eno yejja okureflectinga emyaka gyammwe, yejja okureflectinga ekitiibwa kye mwewa, yejja okureflectinga amaanyi gammwe ge muyina. Kuba teri muntu wa bulabe nga muntu atalina mmizi. Nti ebyama bibaamu mu buli family naye ono abyanja eri public yabeera omuntu omubi. Mwekumeekume nga family kubanga ffe ab'ebbali we are making profit out of you, you're not gaining anything. Kabagambe rumu Vicky badde wano n'endowoozaamu nti okimanyi nti nno mu myaka nga 5 okuva kati na mingi tusobola obutaddamu kulira family ya Tamale Mirundi ng'aliwo omuntu yenna awulikiseeko. Okimanyi nti nno oyo omwana wakati mu mugayidinga
asobola okukuuma erinnya lya famire ne libeerayo nnyo nnyo. ne kaakati lowoozaamu kino nti famire etudde ekika kitudde nga batuuse ku levo y'omukulu w'ekika nti batudde kugoba Junior mu kika. Omuzzukulu okitegedde Junior bamuyina engeri yokka ey'okusobola okubeera nga oyo omwana bamutuuze bamugayidinge asigale ng'ayogera kuba ye ayogera but bamugambe wano kola bwoti bamulaga obulungi bwa kiki bagoba. Tewali kintu kirala kye bataaga kukola. Kati otuula otya mb'ogoba Junior mugoba Junior mu kika muyito emitendera gyonna okuba nga mugoba Junior. Muganda wange Jimmy yeah. Ekyebbeeyi mwami Mirundi kyeyalekera famire ye yonna linnya lye. Okitegedde? Byonna bye bali mu kukola olwaleero biri mu kumalawo linnya lye yabalekeranga ekyebbeeyi. Abamu bali mu bifo ku mirimu gye baliko lwa linnya lya Tamale Mirundi. Beerabidde nti naawe ali mu paalamenti munnamateeka mwami John oliyo mu paalamenti oyo oba mu kifo ekyo ky'olimu lwa linnya lya taatawo. Kyogamba gwe w'ekitalo oba gwe amanye ennyo amateeka okira abalala bonna no. Junior ekifo kyalimu naye mu by'ettaka alirimu lwa kitaawe era n'omukulu Mayanja omukungu owa gavumenti okutuuka okumuwa ekifo akimuwa lwa linnya lyani lya taatawe. Kati mwenna bwe mulwana okutta erinnya eryo ng'ate erinnya eryo lye libawo ekyokulya ffe tubalinda. Maliriza tuve wano. Akyebadde maliriza nakyo nti kino nno kya buswavu era famire ngisaba bame mutuyambe mujje ensonga zino mu mawulire mutuyambe muzikwate mu ngeri ya kisajja kikulu kubanga bulina kumugenda kuswala ddala temwandiwulikise nga mutuuzizza ow'olujja w'omutuba mukoze mutya okugoba Junior tabamiruka ddala Junior kye kizibu kye mulina mu famire oba mubadde mulwana kitaawe okuva emabega. Can it happen? Yes. obusungu bwa taata bwonna basobola obukwata ne babuleeta ku mwana. Okitegedde? Naye kino kigenda babbika ne famire kigisuula. Ono omwana yandisigaddewo nga awoggana byawoggana okusobola okukuuma erinnya Mirundi nga bwakula ne mu myaka bwazimba n'emikwano egigenda okuyamba abaana bammwe abazzukulu kubanga leero muli ku maanyi ga Mirundi kubanga ye yakola bye yakola mu myaka gye. Leero ono kaakole uyo Mukama amusaasidde abasaasidde mutandise oyingira mu ministries dekabeerewo mu kuwoggana ng'erinnya walikuumira mu mawulire. Okitegedde? Ayambe abazzukulu abagenda okukola ki okujja nti Mirundi famire ne kati muli mu kulwana muli mu kumulwana. Kanfundikire ne kano kanfundikire na kano tewali yali amanyi mwami Yowaana Mirundi nga Tamale Mirundi tannajja. Olwaleero erinnya lye mugali muli mu kuprotectinga erya mwami Yowaana Mirundi oba olujja olwa mwami Yowaana Mirundi lwatandikira kuona okumanyika gwe muli mu kulwana okukuba. Kale ndowooza tugenda kubanga tusukkako wano olw'obudde. Program empisa ejja kudda n'ekitundu kyayo ekyokubiri ate eri mu mbeera zaffe endala. I think n'ekyo tukiyisizaawo naye buli lwe mulwana kankibagambe ffe tukola. Buli lwe mulwana mu nnaku nga 2-3 ze mwakayomba akakadde ka ssente ffeno okuvika exclusive tukalina. Bwe muyomba ng'eno akakadde ffe tukayingiza munaayongera wiiki endala ng'era tuyingiza akalala omwezi mujja gutumalirako nga mutukoledde obukadde bwa ssente ate nga mmwe mufiirwa ssente kubanga erinnya lyammwe lifa kitegedde. So kali n'olwekyo ye ensonga eyo kale kati ng'abaagala ennyo views tujja gamba lutalo muwage abalongo muwage muwage then fenga babagaliza tujja bagamba no ceasefire Wolan muyinza obutabijja mawulire naffe ne musigala nga mutuwa ku kyokulya naye nga musigadde mawulire mu mbeera ennungi nga muzeeyi wammwe bwagabaddemu kuba tubadde tumulyako ng'ate nammwe mubeerawo ku lulwe. So be that person mumulyeko tumulyeko.
Yes, Junior abadde wiringi atuwa content wano kati mwagenze mulaba yagambye Junior amanyi amawulire kati ye yagambye juzi bwe yabadde ne liri puzzle ne ligamba internet njiina mu ngalo yalyoke ayina kati mwe mwerabisa yalyoke mugenda namuweesa obulango kale mweraba